The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Gw'otalina church. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Amannya malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digitalk. Amannya Farida Bikobere, mbeerawo buli Friday n'omukulu Mukose Arnold Anthony nga tuba tunyumyamu oba nga tuyigiriza buwangwa na nnono. So nno munnange nkubiriza nti kiba kyankizo nnyo okumanya obuwangwa bwo kubanga ate ensi mwe tutambulira ebintu ebimu bye tukoppereza okuva mu bazungu si birungi nnyo. So nja bakubiriza nnyo ne bw'oba tolabye ffe ne bw'osanganga omuntu asomesa ennono y'oba obuwangwa bwe tobuwanga ate obawanga amatu n'obudde n'ojjamu kimu oba bibiri. Olunaku lwa leero tulina ebintu bingi nnyo bye tugenda okwogerako. Okusookera ddala ennaku zino abavubuka banaye beegumbulidde omuze kozi bagamba batubabala batubala. Munnange bwakuwasa n'onoba ewamwe akeera 12 ng'akimya ebintu omu namulabye ng'agamba n'engoye ze naleeta nsaba muzimpe ne weewuunya oyambula bannyazi ba maama bo basenga bo bewawe engoye olw'okuba omukazi yanobye ewuwo. Ebintu ebyo tebyandibadde nga birungi nnyo yadde ng'omuntu aba akukosezza ebimu obireka naye n'ojjamu abantu bagamba mumpe engoye zange mumpe buli kye naleeta entebe nzaagala. Gwe munnange olowooza omuze guno gwa nnono oba abantu just kuba tebakyayinamu mpisa yadde banaye ekyo kiraga obukopi obw'ekika ekyawaggulu yadde ng'omuntu oba bamugula ssente nnyingi naye ffe tugambe nti ebintu oba babitwalayo nga Abanja nti muwala wammwe bw'atafumba wange ebintu mbikima. So bannange tujja bakubiriza nnyo totwala ku bukowo ebintu ebikuluma mu mutima n'ogamba ebintu bino binnumye naye lwakuba omukazi ono omwagala saali biguze kubanga bw'anaanoba ogenda obikimeyo. Muswaza abantu, muswaza abazadde. Nalabye muzeeyo ow'emyaka 9 ali mu kusika omuguwa n'omuvubuka omutongo. Omuvubuka akalambidde siva wano nga temumpadde bintu byange. So twagala tukinunulemu tulabe ekyo ekintu kya nnono oba just abantu baweddemu empisa ne respect okuba nti bawaayo ekitiibwa abantu ababasingako obukulu. We twali tukola last Friday program munnange ebibuuzo byasuulirira byali bingi. So nno twafunye okuddibwamu tujja kubanga tutambulira awo. Wali abaali baagala okumanya omanya otya nti kabaka bulamu oba kabaka kiwanika oba ndawula yakuluma. Waliwo eyabuuza ayagala okumanya ku kibuga Omumbaali naye tugenda kubanga ate tumunyumya okitegeera bulungi nnyo banga tumusomesaako. Awo nno tugendere ddala mu maaso n'amannya ga kabaka 9 mu 9 tutambuddeko.
mubeereko nno so nkubiriza nnyo nti ate mukwano tuli live ku Facebook sobola ogendayo no likinga no followinga program ekibuuzo kyoteeka mu comment section bwe nsobola okuba nga ate nkijja benni nabo oba abakugu ne bakuddamu bulungi nnyo nyanirize mukulu Mukose Arnold Anthony akulamuseeko ayanirize n'omukulu Apollo Ssebutinde tu program yaffe etambulira mpolampola. Omulabi waffe omulungi tukwaniriza nate weebale kukomawo weebale kujja tukukulisaayo yonna wiiki tebera nyangu oyita mu bingi ebisoomooza ebirungi ebibi naye byonna tukkiriza nti biteeketeeke era byalina okubeerawo era biteekeddwa okubeerawo naye gwafunye okusoomoozebwa twekwasa Mukama Katonda ne bajjajjaffe okutuyisaamu gwe afunye obuwanguzi era alina akamunyimunyi ku matama naddala gwe agera mu biduluza bya wiikendi tugamba nti oba oli awo jjajja beebale okubanga bakutuusizza ku mbeera ey'essanyu ng'eyo nga bwe bagambye tulina ensonga ez'enjawulo tetujja okuba nga twogerako olunaku lwaleero naye munzikirize neebaze mwenna abatemamu bu videos abajjamu amaloboozi abasharinga show zaffe abatwaleza ku message ne mugamba nti mwebale kusomesa bambi tubeebaza mwenna namwe abankyekingako wiiki ewedde ng'embeera si nnungi mwebale ne mama Grace obubaka bwaffe bwatuuka weebale obubaka bwaffe bwatuuka bulungi mukulu Kimbugwe naawe obubaka bwange bwatuuka Nabbaale weebale nnyo weebalire ddala nammwe ab'enjawulo abasaba nkubira ku ssimu abampeza ku message oli otya oli mu mbeera ki ndowooza tujja tambula mpolampola omanyi bagamba nti ekisata muyima tekimalaako nteeze so bino ebimu tujja biyitamu mu mbeera ng'eyo naye muzikirize mbuuzeeko abe waffe e Busoga kubanga nabagamba era mulangira Kibinga bwe yaŋŋamba nti sivanga wano nga sibagambye ekigambo kimu ebiri eky'Olusoga era ŋŋamba nti kodeeyo bakagwa mwena abakateze amaiso n'ebiwaito okuba nga ssaawa yampegaano muliyo mukatuwuliriza nze Mukose Arnold Anthony era nga buli Lwakutaano tuba tunuulira obuwangwa empisa obulombolombo olulimi oba oli awo n'ennono ya Buganda Busoga ne Bunyoro nga tulingira ensonga ed'endawulo era nga tugezaawo okuba nga tusoma era nga twega ebintu ebitali bya nsambo ndala so mwekaza okuba nga mukaaliku Mzee Ssebutinde tusanyusa okulaba wiiki ebeera mpanvu wiiki yo mu bufunze etambudde etya era olamuseeku n'abalabi baffe sanyusa nnyo basanga nate n'abalabi baffe kuba nti bafaayo okutufaako naffe naffe bwe tujja okubakola ki kubafaako njagala tubeere n'obugumiikiriza ensonga zonna ezitambula waliwo vaibu y'okugibwako ssente naye vaibu y'okutuggyako ssente ekyo si kipya kuffe fe abakuzeeko ku myaka twakirabako ku mulembe gwange ati ekyo si kipya zeko Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity,
roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Munatusonyiwa Muko ate akakayiseemu Mzee abadde nga akyeyanjula naye nga kasawundi ke kali on and off tubadde nga tulina okutereeza Mukose bannaye mutusonyiwe Muko. Mzee nsaba oddemu weeyanjulire ku bantu obalamuseeko. Senso nnyo basanga badde muno obugonvugonvu naye mwebale kunsabira nsobodde okulikavalinga nsaba neyanzanya abatulaba mu programu yaffe eno kwebyo bye tubasakira naye njagala tubeera abantu abakakkamu kumbeera yonna kati gye mulaba ekola ki Egenda maaso. twagiddwawo ko obuyambi mbadde nawe nsomaawo ku Phoenix News omukulembeze w'eggwanga agamba nti tulinganga abawala abato balagajjaliddwa enguudo zaffe mbi nnyo za kintu mukiraba era singa kati tuddamu ebiseera by'enkuba nga bwe tubisuubira tuyinza okubeera obubi ennyo kitwala ku nguudo naye njagala tubeera abakakkamu kino si kipya twakirabako abaaliwo nga tuvubuka ku mulembe gwa Amannya okuva mu 1972 nga bayindi bagobeddwa bino byaliwo naye njagala tubeera abavumu tuddeyo mu kitundu nga Idi Amin obukulembeze bwe bwakikuuma twagezaako nnyo okuba nti abantu baddayo ne balima kubanga bagamba lubuto kyoto asesaamu yakoowa sukaali yabula sabbuuni twayozesanga amapaapaali byonna abaaliwo baabikola ki baabirabira babiyitamu twabiyitamu twayozesanga amapaapaali tebyali byangu kubanga n'amafuta gaatuuka ekiseera ne gabulaawo mu 1975 waaliwo akasambattuko ne twabeerawo so eggwanga lya Uganda tetujja kukwata eggwanga lyaffe lisalendalinga mu LGBT kifuula nnenge kubanga twetaaga enki sente n'obuyambi bantu kye baba basooka okumanya nti ffe tulina ekitundu kya santa ekyabakulu mpagi ffe tuli mu nsi masekkati buli nsonga yonna singa tugezaako okweyambula okuyingirira ekitundu ekyo ensi ejja kubanga yeeyongera kufuna buki buzibu kubanga ekitundu ekya santa lwakuba nkyali kyalagajjalirwa mu Buganda ekya Mukasa Nuwa naye ekitundu ekyo ffe tukirina ffe baoleta b'ensi ffe tuli mu Canaan land mu nsi ye paradise singa tugezaako ne tukola mistake wano ku kyasa kino ekya 21 ensi ate egenda kweyongera etambula emyaka egisoma mu 12 kubanga okuva lwe batta Sserugala Miryango Yesu emyaka 12 ensi ebonaabona naye kati nga ffe abafunyemu okunyumunguka ku education n'okudda ku nnono ne tuzuula kati wano ate we tulina okuddamu okusimba emirandira emipya nga temegumu emipya obutaddamu kuyuuga kubanga Omuganda agamba nti wayagalizanga embazzi
Kibuyaga asudde nebino sibyaki kulinda kibuyaga tulina kuddayo ne tusimba emirandira bupya abantu basobole okumanya n'okusobola okubateekateeka okubagamba kino kyekino nakino kyekino bangi balowooleza mu kukola ssente ng'omulembe bwegukola ki ogutambula ffe ekitukeeza wano kusimbira abantu mirandira nga tubasiza obubaka n'okubategeeza nti ffe kino singa ekintu ekyo twongera ne tukigayalirira nammwe mwenna abalina kye mumanyi mufube nnyo okulaba nti munoonya emikutu musomese abantu muleke kubeeraawo kunoonya nsimbi nga bwowulira ekigambo nti ensiki ensimbi kati eki abantu kikyabalemye okukola ki okutegeera naye nga eno yensi tetuyinza kukkiriza bukwankufu bwa bisiyaga kutojjera mu ggwanga lyaffe ettaka katonda yali tuwa empewo ennungi tuzirina abantu muddeeyo mulime ne gavumenti ngikubiriza ekintu kimu ezeewo abalimisa ku magombolola egende oba kwewola baleete ekisente atlisi buli gombolola efune tractor 2 eteekewo ne subsidies ti abantu babanga balemererwa okusasula ebbanja lya gavumenti basonyiibwa n'amawanga gali bwe gakola ki bwegali naye wano tetunaba naamini yasobola okuuma eggwanga lino myaka 9 eno gavumenti tugirimu emyaka 3 naye gavumenti myaka 9 amini gye yafuga yagitambuza naye ng'agitambuliza ku bulimi ne cooperatives kati gavumenti kyeyali baddeddayo nekola ki nerowoozaako cooperative nkulu nnyo n'okutunuulira minisitule ya agriculture kikulu nnyo gavumenti ngisaba esobole n'okuddayo okunoonya ku bantu abali mu minisitule ya agriculture baddemu bayigirize ku byalo bafuuke atlist basomese abali mu system naye ebintu ebyo na gavumenti ekikoze eki tebifuddeeko balowooleza amafuta ebyo past mubalabye ebyamafuta amawanga agabadde ate amafuta nebagala giyagatya ebyobulimi bisigala nga wano mu Afrika naddala mu Uganda nga yempaji Ssedduge kulina okuyimira okusobola okulaba nga tukulaakulana n'okuba nti kyakubiri twasomesebwa bubi tubadde nga abantu nga basomesebwa kola jobs omulimi tebamulabawo naye ng'ate first priority naye ng'ate omulimu first priority namanga gali okugaggawala ne babush okugaggawala abantu kubeera n'amafaamu kulima kulya ensi kkubo kulya nabadde ndaba speech ya Putin ng'agamba nti kyewunyisa Africa esobola okuliisa ensi yonna naye olw'okuba nti balina abakulembeze ababi ate ensi ziyendera zezirisa anti enteekoteeko y'abakulembeze babateekerateekera mu denominations agamawanga ga Soviet gakuuma culture era kyova olaba nti basobola n'okukozesa zino cards ng'ez'amatatu n'amanya yewa problems nadda ku calculations ne bakumala mu numerology ne bamanya ebizibu byo naye ffe wano twagenda ne tuyingira mu madiini ate amadiini ge gatandika ebyobuyigirize abantu ne babeera mu diversity kyobalaba nti Africa n'abakulembeze 75% balina butterfly effect kakati ate bano ababali wansi bwe bateeka mu ministry ne balonda bulonzi muntu ne bamujja mu luguudo ne bamusuula mu ministry expectinga ki takolanga kuherese takolanga ki takanikangako ne bamuteeka mu ministry yaki ya transport oli yasoma ku bakinga cake so abafuzi ebyo byonna tulina okuddayo abantu okuba nti naye eriyo Omumbejja eriyo ebintu ebimu nga niwe nakuyigira kati nze manyi bya buvubi na bulunzi nonkwata nontwala katugeze mu byanguudo amazima n'obanga oyigira ku mulimu naye eriyo ebintu nga amazima tekwatagana yadde awo nno ndowooza tugende mu programu yaffe y'olunaku lwaleero Mukwanjulwa kange njogeddeko ne mbagamba nti mwenna mulaba abavubuka ennaku zino manyi social media yatujjira buli ekibeerawo kiraba ku mikutu nga kitambula abavubuka nga badde ewaka
ewaabwe gye bajja omukyala ne babanja ebintu ng'omukazi yanobye musimanyi ewange afumbyeyo omwezi gumu ebintu byange mbyagala ekitegeeza yali ayagala bintu ate simanyi yayendera mu bufumbo ewange n'omwana gwalina si wange ebintu byange kati abimpe ekintu ekitali kirungi nnyo nze sikkiriziganya nakyo yadde ng'omukazi aba akoze bubi naye ekigambo ekyokuddayo ekikolwa ekyokudda ewaabwe w'omuwala mu bakadde bo kuba kati abo baba bafuuse bakadde bo baakuzaala mu nnono bino bye bakuyingiza mu nnyumba omuzadde aba yakuzaala kakati bw'oddayo n'omwambula mumpe ekanzu zange gomesi ze naleeta wano mu zonna muzimpe entebe zonna muzimpe tekiba kirungi in my opinion nze ng'omuntu ngenda kuzza akazindale wa muzeeyi abavubuka b'ennaku zino mbasaasidde bakoze ki abasaasidde buli lwogenda n'ogenda mu kikolwa n'omukazi ne mugenda mu mukwano oba oyingidde mu lubaale we munono era ndowooza mulaba lwakuba nti n'abantu abasinga obungi ebintu tebabikola ki tebabigoberera wano mu firimu z'abanigeria abagagga bagenda ne bagenda bayombagana kati oli n'agenda agulirwa n'asindika omukazi ow'omutawaana n'ajja amusindikira mutabani waki w'omugagga oli n'ajja amubako bubbi mazzi mu sekisi oli ne batandika okufuna ki ebizibu kakati gwe naawe agenze n'omukazi n'otta naye akatta mukago mu kiddugavu ate n'omwefulira n'omaze okutta naye ki omukago guli wadde temunaba kuzaala mwana naye bw'agamba nti gwe maaso go oyinza okufuna ebizibu gy'olaga kati ebyo byonna abantu tebanaba kukola ki kubimanya naye kati ffe abakoze research ne tumanya kiki ekibadde kikuba Africa nti kintu bwe yajja ku mutala lukuli wa Nanganda ne tutta naye akatta mukago yasobola okusumagolinga bye yali akola ki ayisaawo ng'avudde mu ba Caucasians okuva mu Abyssinia era kye mwava mulaba nti Erisirasi yalina omukwano nga gw'amaanyi nnyo n'obwakabaka bwa wano kintu yayisaawo ebintu ebyo nga bwe yali abikola ki najja abiyisiza mu mukazi Nanganda ne bikwata mu Buganda omuti ne gukutuka ne tufuna pole shift alteration system nefa ne kikuba the whole Africa and the world kati eyo science gwe mbagamba science yeki yennyini egwa ensi nefuna pole shift abantu ne batandika kuba nti bategererwa butegererwa up to today Abaganda baliwa bategererwa naye nga kyava ku mukazi ye topic gyolese gyoli agenza abanjiza kuki ku buko obuko kintu kikulu nnyo kubanga abakyala mwe mulina alteration system erinomarizing ki era kyobola abantu bali buli baddayo ne bakwata rosary Mirembe Maria Judene mawebo Mukisa wanga teri yatavachi kakati ogenzo yononye kubuko kiba kitegeeza nti weggalidde buli lwobanjayo ng'ate watta nayo omukago weeyongera nnaku kuki kunnaku kati ekyabantu kikyabalemye okukola ki okutegeera nti bamaama kintu kikulu nnyo naawe omusajja bw'oboogera era kyova olaba nti wano waliwo okutanza bw'ogenda n'okuba omwana abandi olubale bwe bakukwata waliwo ekye Somalia simanyi oba mwakirabye waliwo abavubuka bagenze ne barepinga omukazi nakalabyako omulamuzi n'abagamba ate n'omulamuzi yennyini yakuta akaso n'agamba kyemukoze kuba abana babadde below 10 n'agamba kyemukoze tubakasitwetinga omulamuzi mwenye n'akwata akambe n'abakonya obumanyankoko so ebintu abaana tulina okubabuulirira obutapaaluuka kakati
obutakola bizezeze ebyo kugenda ku family ya giwagenda notaakatta mukago ate n'ogenda obanje okiraba weeretedde ebizibu bw'oba ofiiriddwa okoze eki ofiiriddwa amahale g'omugabanja kubanga gogakkirizibwa okusasulwa Mukose tuwendo nzikiriziganya nammwe nti tekyalibadde kirungi mu ndowooza yaffe ng'abantu naye mu nnono kyo kiri ekitya musobola kwa byonna mu Buganda ne mu Busoga amaka tegagwamu nkata bbiri ku muwala omu okitegeera amaka tegagwamu nkata bbiri ku muwala omu nze obuzi nalabyemu engeri omuvuka gye yakoze eki gye yabanjizaamu ate bw'oba obanja tebalina kusasula bye watwalayo nedda lwakuba nti yakozeemu ensobi olwokuba tetumanyi n'abanja byonna era nga bwe yabitwala nga bwabibanja okitegeera nti okubanja mu nnono okubanja mukyala eyakwanjula n'otwalayo omutwalo byonna okkirizibwa okubibanja naye tobanja bye watwala ate tobanjiza mu lujjudde oba okitegeera gwoba owemuse okubanjiza mu lujjudde naye ng'okubanja okubibanja omuko mu nnono oteekeddwa era oli wa ddembe okubibanja. One, nti empewo tebazanjulira basajja babiri ku muntu omu okujjako ng'omulembe bwe gubadde guze kibeerawo nga nze nafa kati mukyala wange olw'okuba nti kati nze nvuddewo waddembe okuddayo mu lujja olwo ku myaka 28 wenna obeewa omusajja asiddamu kufumbirwa bwebanga wakwata ne tutikkula enkata y'ekita n'egwa mu lujja kyakitegeeza nti weetiikudde ekikwa ekibonyoobonyo ebibiibyo ebizibu byonna obyetikudde mu lujja kyakitegeeza nti gw'otutte yalina okwetikka ebizibu byonna ebisigalidde kati ate bw'oddamu ate n'okwata omulala aye naye atwale enkata ey'ekita aye naye agitikkule mu nnono oba ogityobodde oba okitegeera kati ekintu bwe kiti bwe kibeerawo omuko bw'ogenda bwabeerawo emikolo nga sijja kusasulira biri byewaleeta naye gyakufayininga maka gano agakkiriza omwana omuwala n'aleeta nammwe nammwe ne mumukkiriza leeta munno ow'okubiri bw'aba teyaleese musajja wakubiri kati kyetuliko ono nze gwenjogerako yono akutte nga yayanjula omwami mu lujja n'anoba ono gwe yayanjula ayi n'akwata omulala n'amuleetera mu lujja lwemu nze gwenjogerako bano abalaba akawunda kakubya eddirisa oyo nze simumanyi ndikuono yayanjulwa twakitegeeza nti empewo zamukkiriza zamwaniriza nemutikula n'ekita n'ateekayo n'awaayo n'omutwalo gw'abakadde egwenjogerako naye abakufudde ebyammwe ne mugenda kyakitegeeza omwana tanako muwaffe mu lujja kututegeeza nti nanobyeyo ffe munono tuba tumanyi akyaliwo kati gwe bw'ojja n'obanja nga ontanaleeta then gwe ate obakoze kyamu nedda ekibuuzo kyange kibadde kyadde bwe kiti omukazi anobye ewuwo owamwanjula azzeeyo ewaabwe mu bakadde omusajja agenza agambye omukazi wange bw'atadde ebyange mu bizzi ekyo kikyamu ate oyiye mukyamu oyo wakinga mukyamu muyina kuddamu abazadde babatuuze yesu akiroba nti twonoonye ennyo ennono omugaso gw'abasenga gw'abajjajjaffe bwe bali nga buvunaanyizibwa bwabwe nabino by'otutte simanyi kanzu ya taata simanyi gomesi ya ssenga yeeyo bondi gy'oba okulyetinga nti singa mwamufunye obutakkaanya bano abantu bajja batuuza mwami Mukose lwamba taata ne Omumbejja Bikobere anyi muzee amanyi kati nze muzee mulaba abantu bwe bakaaba nti kompyuta yange najazise negirako ebiwuka
ye system eyo tukola ki Mwetutambulira. Kituufu. computer najazise mukwano gwange namuwadde ka flash Talina antivirus. nakugirako ki Ebiwuka. Panga bino ebintu byetwogera, this is a very very sensitive issue. Panga ebiwuka ebyo ebijiddeko bitambula ne mu baana ne muki Nembazzukulu. kati ono agenza abanjiza asize alina kyakoze ki Kyasize. neri ku family olwokuba balina controversies ze baakola batunda ne batunda ka flash ate ne bakajjayo ate so abantu balina okubeera ki wanga ebintu banjogera abantu balowooza nti am joking nenze ng'omuntu akoze ku sciences nezingira deep mu deep state yazo nina ebintu byenkola ki byolaba ojjukira ntwagendanga ne tuleeta omucungwa ne tugukamula ensigo ne tugukamula ne tujja tuziyiwaawo ensigo mwana mukwoza ebintu ne tuziyiwaawo omucungwa gwa mwagikamula gyakola ki ne mukwoza ebintu awo ne gimera naye nga gicontaminatinze ne gundi ensigo zicontaminatinze n'omunnyo gwe mwayozezza mu masi nemugenda mucungwa guno mulungi katugende tukukole ki nekuvamu nimu ebyo byonna sciences kati n'obufumba abantu bakimanye nti ki science kibava balaba nti bali bajjajjaffe edda bakuumanga DNA nga balina gye bakola ki gyebawasa era jjajja mwami yakolanga ki so si muvubuka kwetikka bintu bye kubanga alabye omuwala amusanze wali mu klabu atiba n'agenda n'akola ki product egy'okuva mu mukazi oyo byebyo byokola ki betuli mu kulaba katemba kakati gwe tulaba omuntu n'agenda n'erambika olujja abanje ate n'abaana ab'olujjanga nabo bakoze eki bakkiriza owokubiri baddidde omwana omuwala bamufudde bizinesi naye alina ekirala naffe okumanya nga eno efudde ofuneyo lujja eyo nemiko gye gibeera emiko tekyajja ku lujja lwa jjajja obeera n'ogamba Omumbejja alina compound yanoonya Omumbejja anakuza omwezi gwesi naye omukolo oli eyabanjiza yagenze wa jjajja omuwala gye yateeka omukolo jjajja gye yagenze n'abanja era jjajja yeyaddamu n'atunda ono omuwala ono ye tananoba akyali mu lujja tannagenda kufumbirwa walala naye ono yagambye omuwala baba takyanjagala ebintu byange ekyo kikyamu omulenzi kisosonkole ekikyamu omulenzi kiki kisosonkole yali bibanjiza singa yawulidde nti mukyala we azzeemu n'aleeta omwana mala mu lujja olwo awo munono okkirizibwa okuddayo n'obanja naye obanga atali ku lujja atudde nsaba kulungamizibwa bwe nnoba nesiddamu kufumbirwa tokkirizibwa kujja kubanja because empewo zange bwe najja wamu n'onnyanjula mu mpewo zo tukyali ffenna ate nno singa omuwala akola mistake oli ng'alina oba keesi gye yajja nayo nzi nekirabako nina wenkimanyi oli alina keesi gye yasikira kakeesi katini omukyala naye oli akakeesi kakuuma era oli bulwano banagenda kanakakeesi kono omukyala keyasikira keyafumbirwa nako kuba bw'ataba nako afuna ebizibu naye kakuuma bw'ati butiribiri kati nange oluddamu okunobako ensooka mukeesi nendabako ewezigiza kati ebyo byonna abantu banna bakubikola ki kwemanyira biwa budde naye abantu kyembagamba naye software ow'okuwasa singa waliyo omuntu omu asobola otuwandiikira akatabo kubakuumira omusingi gw'amawanga n'amawanga n'empya software waki w'okuwasa mulimu magnetism okuzaala biki byonna bikola ki
bitambulira tuvulaba nti kuzaala bwekuba kuganye musikesezi senga ate yeetika obuvunanyizibwa obwo senga w'omuwala yeetika obuki obuvunanyizibwa obwo okunoonya oluzaalo era paka lwe banaalukola ki banaalufuna naye kati software tuli gamba tubadde kiyite ki zuwaayina ekintu tuli mu zero sum games ku buli kintu kyetukola ki twandi era okwatako kino nolaba bakinakola batakikole ekikola n'ogamba tutambule na kino nenze njagala okubuuza edda ebintu ebyo tibibaddengawo nti omusajja ayinza okuddayo ewaabwe omukyala n'asaba ebyo byaliwo tewali media kiki ekireetedde ekyo ekyokuwa abantu ogenda byaliyo mbuuza nti bitya waliwo bagambiranga nti gundi bamusindikidde amayembe amasiru amasiru ge gabeereke nti yagenda waliwo omukazi baali bamwanjudde kaakati bwe bamala omwanjula ate ono n'atwala ebintu byali biki byali bingi ne basalawo omukazi ne bamukola ki naye oli omusajja ow'akagaali bano bagenda bavuga mmotoka naye oli omusajja ow'akagaali basindika amayembe ge gakutte mutabani waki wagundi tinaye bagagamba okwogera tegoogera ngeri oli bwe baba bamusindikidde amayembe ago bwalibadde ng'okwogera olulimi luno lwagala luzitowa n'okululuma n'aluluma paka lwafa so ebintu ebyo software yaliyo n'olwokuba media kubanga nze mbijjukira eyo mu 77 bo babangizanga eri mu nnono babizanga eno takweyoleka naye bw'abanga yasasula oli ew'akagaali eyajjira kagaali mwe nga mwagenda ne pijoti bina munnya ne mwanjula nga mulina okubanga mwesibye mmeka bbiri agambanga abaavu babeeranga balogo okuvedda yabeeranga defensive mechanism ya nze bintu byenjogera abantu abamu abagenda ne balowooza naye byonna obwongo bwange bujjukira nnyo okuva nga ndi muki muto ekintu omukazi tekyabalanga kintu kyakuzanya kibanga ngaera omulamula guno ogw'ekibanja oli n'atandika okuguseetula munamonga gwabulabe waffe tulina abantu babiri bakutuka lwakuseetula mulamula ogwo nagwo nga gwaki naye bano abantu b'ennaku naye Kampala nga bagiseetula ebintu tebikyakola biba bikyakola akuyingidde mu kapuloti bw'oba wagula ettaka lyo neweeyanjula ey'emizimu neweeyanjula eri empewo ku ttaka omuli najja nasanya ku mulamula nga mwagusimbi nejja guseetula empewo zeweeyanjulira sizimwekolerako nze nalaba wano juzi ninayo saali kyogedde oli yagenda bali mu bizinesi zino ez'ebidongo manyi zibadde zigaziye batwala fruits lole magulu 10 oli ayagala lole eyitewo biki ene bakayana gundi tokwata ku kibanja kyange toseetula ono ayagala ayisewo lole ensirika anga nze oli nkuze naye mumanyi naye okuva mu covid awo omwaka faana bizinesi eyo efudde siba kiri myaka 2 bizinesi eyo ekoze eki efudde era olirole tezikyasobola kugendayo tewali agula so ebintu by'abantu si bintu byangu ng'abantu bakola ki naye tugambe nti n'abavubuka b'ennaku zino banguwa nnyo okukola emikolo nti abaana abawala twagala nnyo emikolo okusinga ekintu kyonna oba okusinga okutunuulira ekintu kye tuyingiramu anti kyenkugamba ekiri nti omuntu akulaba myezi 2 naye njagala genda wammwe anti kati ennaku zino emikolo sijja kutuukiriza nnono tukola emikolo ennaku zino kweraga Omumbejja yakoze ya bukadde 2 nze ngakola ya 5 oba okitegeera mulujja sister wange omwana ano yakola omukolo decoration nemalako obukadde 17 okitegeera nga tetunagamba kintu kirala kyonna kati nti mulujja mukulu wabanga ye Omumbejja Bikobere oba oyagala gwamuddako nga yakoze ya 3 ogamba baba wange yakoze ya 3 nze ata waba tsi wa 5 kati ne tuva ku musingi
nti edda ekikuleetera kwe kugenda n'omuntu gw'otayagala bali olwokuba alina ssente obufumbo ne bugaana ate omwavu ng'alinamu omukwano gwo oba okitegeera nti naffe edda twakwatanga obuvunaanyizibwa buno n'ogamba nti jjajja kale neegombye jjajja yakunoonyezanga naye naawe nga bw'osanga omugamba jjajja naye omuntu gwe neegombyeyo naye mbadde nsaba onkeberereyo jjajja natwala obuvunaanyizibwa olw'okuba alina eriiso liri erisinga ku liriyo nekyomutala n'emyezi nga 6 ng'akyasitadde naye kati fulaleero mu January okwana February kukyala March kwanjula jjajja bwe yabanga nga si yayingidde mu kintu ekyo kyabeeranga kyasenga kyabeeranga kyaki kyasenga naye nga ku sayidi y'omulenzi kyabeeranga kya jjajja mwami kyabeeranga kyaki kya jjajja mwami kati ne jjajja mukyala nga bo be bamanyi sanduuke zaabwe ez'endagano gye zaakolanga ki gye zaateekebwanga zaatambuliranga kubanga ebitundu 9 tebabalimbanga biva ku bajjajja mukyala ne Lubaale okuddirayo ddala ku lubereberye lwa Nambi ekitundu ekyo kyavanga muki ng'oggyeko ekitundu kya nnyina Abagabe ekitambuliramu Lubowa omukuumi n'ekitundu ekyo kyatamu kwegamba ebintu bingi ebyakyusibwa abantu bebadde bakola ki so nga ate buli muluzi nga software wa Astro wa Horizon wa Lubaale kasaru gundi software yo yabafaako nimubanga temusobola kuyingira mu cosmology kutegeera cosmos yo kimanyi ngeraku zino abantu bwayanjula oba agenda okwanjulwa ng'ogyeko bye tulya wano nezino emwanyi zetulya katamukago kwejjako naye tetukyamanyi n'amakulu gaabyo just kugenda kyova abamu bazibawa ne baziteeka mu nsawo bakomawo nazo tamanyi okitegeera like abantu babirabanga bya bulijjo like mukkiriza bulongolongo kakati nga tamanyi makulu gaabyo ali ku live ya fototeeka mendoza munumoroje bazeeyo oli businga ayagala omukazi eri mu kyaki nga babagatta baddayo ne bakusaba ennaku z'omwezi kuwazaalibwa n'omwezi ne baddayo mu retrogrades ne babala ne bakola ki ne bamanya nti ono omukazi mukwatagana style yali eyimiridde ku ango bweti naawe wali oyimiridde ku ango bweti mu kuzaalibwa kwammwe ne bamanya nti kakati synchronous n'olunaku olw'okwanjula ne balugattira omwezi tomala gabunda ate nga nabanyedda baakirina kubanga bamanyanga ne bagamba nti embaga yaddi abagenda okwanjula kubanga olunaku lw'okwanjula ne hanemuunu ku mugole baako kyova nti eri mu kisiraamu kwekwanjula ebiseera ebisinga lwoyanjuddwa naye olwokuba bino kyaki yagenda nereeta complications ezo naye owano omugole lwayanjulwa ne hanemuunu ebaako nesenga yali badde agenderako so tubakubiriza abantu baffe tuddeyo ku nnono it's not too late era tugamba nti kiri too late guyinza okubanga kale wayitawo naye obanga okyalina baganda bo okyalina abaana bo olisenga oli jjajja okyalinayo abazzukulu ku lujja bambi tuddeyo tuteeketeeke abaana baffe okusobola okulaba nga tukendeeza ebizibu okusoomoozebwa ne challenges ezigira mu mbeera ng'eyo ali mu byuma tukusaba tuwe ku ddoboozi kansokezeeko katono waliwo ekintu kye nalaba olaba mu kugenda okukyala wane wasenga olaba nti kuliko empeta egenderako yankusibiddeawo kakadi eyo yebeera representation y'obwakiwanuka bwekiri kakati gwe empeta eyankusibiddeawo n'akaweta ako akaliko akamyansa kagundi ako
kakali awo ne balyoka balaga olunaku kati ate olunaku luli lwennyini olw'okwanjula honeymoon webaako edda empete yaweebwanga ssenga oba jajja mukyala n'aba naye ennaku 9 ng'olunaku telunatuuka naye kati ffe olwalimu mwabajja naye awo like buli kimu mujja nakyo ku olwo naye edda yabalanga ennaku 9 either wajajja mukyala oba wassenga n'agikako emikolo era kyavanga kizibu nnyo okufuna obuzibu era nga ssenga waba yagikoleddeko emikolo emibi era biba bizibu babanga yagikoleddeko emikolo emirungi so nti anyway tetumanyi naye nga tubasaba tumanyi nti ennaku zino basenga bayonooneka anti ennaku zo basenga ate yabadde kwagaliza yakulwana ebitakukuuma mugenda ne mupangisa basenga basenga ennaku zino jajja mukyalo omu jajja mwami omu alaba abaana be tebakutuuse ku ekyo ng'abamwanyina be bakikoze n'akukola ekikyamu tokolaba ennaku zino abaana abawala basenga bangi ennaku zino si basenga bennyini wabula balina emitima era awomanyina nzikiriza naawe nti basenga nange nzikiriziganya nakyo kyova olaba muzeeyi okimanyi nti ogenda okwanjula omusajja w'ewaka nenno tayagala senga asibe luwombo lw'omuko ate nga yali badde alusiba naye muli kuba omumanyi ogala naye senga takwata ku luwombo lwange so nti basenga bayize ettima okulaba nga sijja kunenya emyaka mingi ebintu nga bifudde ate ogenda okutunulamu ate muyita omukulu kale ali mu byuma tuweeyo endowooza ya Omulongo Kigongo Bazannya nengo nga bagite emmondo ey'Omuko okubanja ebirabo bye byaba yatwala ku Muko okwanjulwa era nga okusabayo omukyala katukomewo Ssemujuzi muto bwaddaaki akubya abakulu enjole ekiwembo kibonda na mukoka embeeta suuliddwa ku jirikiti esaaganya nswera mu Buganda mu nnono y'abajjajjaffe omwana ow'obulenzi yenna eyagendanga okwogereza omuwala yasookanga kwekkaanya ng'asinzidde mu pataka abakulu ab'ekyalo teyabugujjananga ng'ogwa bbugubugu anti si gwe gujjiisa obusera ndi yatwalanga akadde n'atalookalooka n'asooka ne yeetegereza naye okuseeyegguka kw'empisa ensangi zino n'obutamanya mitendera gye twalibadde tuyitamu okubanga twogereza ne tuwayira ne tusiiga n'omuzigo ne tubukaza kuleesa ensobi nnyingi abaana ab'obuwala baagendanga nga mu ddya nga si basogo nga kimeeme zaabwe tezikutudde enkondo naye twesanze ensangi zino abaana ab'obuwala tetumanyi kimeeme zaffe gye zaakutulira n'emiguwa gyazo gye gyabulira sijja kikuba kubuyibwa abaana bawala n'abaana ab'obulenzi sseggwanga naffe gye zikookolimira tetumanyiiyo tikati twesanze mu kajiiko nattabula nti olwaleero omwana ow'obuwala akutwala mu lujja kwanjule nga lwakiwaanyi ng'eŋŋombo ya leero bw'egamba nga lujjudde ekifuula tineweekanga ng'okutte ensiimo z'abakulu omuli abajjajjasi omuli abatakkasi omuli bassenga bakasenge kansonga n'abako abakoddoma emitendera ne weetiba ebitaakuluzi n'embikko n'ebigenderako ng'omutwalo oba ettu ly'omunnyo erigenda mu biti eby'enjawulo n'ekisambi ky'ente kubanga mu Buganda twanjuza tulya nnyama ky'ekisambi ky'ente tiweekanga osasulidde obusa mu biseera biri bajjajjaffe we watuukangayo nga byali byasoba nga si ggwe wabisobya ku buuyi obw'omuwala mu Banyankole bazzangayo nkumbi ewanguse era ne babanja ente zaabwe ne ziriibwa ezimu ku zo mu Buganda wali wanga n'osasula emmere ey'ekibira oba n'ozzaayo embuzi n'oliwa n'emmambo
ge maliba oba ebiwu ssaako n'enkookero z'embugo. Nti si kya buswavu omusajja okujja okubanja ebibye byaba aliye eri obuyi obumuwala nga yali yayanjulibwa dda, nga mu lujja olwo mwalimu yali yayanjulwa edda. Olujja terugwamu nkata bbiri nga za muwala omu, mpozzi nga omwana ow'obuwala oyo abadde namwandu era wabaawo emikolo egikolebwa, naye we luba nga luguddemu enkata bbiri ng'omwana ow'obuwala tannafiisa musajja, omuntu akkirizibwa okuddayo n'abanja. Kwekwo kwe tuyita okuliwa olufubanja. Ne mu lubaale tekikkirizika, kubanga oba owemudde omuko, kyekyo kye bagamba okwekutyerera mu mweso nga enje oba ng'enkuti. Mu buswavu muyina kusasula omutwalo gw'omuntu oyo, ne mumuliwa emmambo, ne mumuliwa enkookero empya si ziri ze mwenaanise, ne mumuliwa embuzi 2, ne mumuliwa enkoko, buli bbala ziba enkoko 9, embuzi 9, ebisambi by'enkoko 9, ebita 9, embugo n'ebiwu 9, okubamala akababba ak'obulyake, kubanga mba mufuuse banyazi, muba mufuuse kabogo ng'eŋŋaŋa. Anti ne bwefa esigala eyasamye. Si kya buswavu omusajja okukomawo okubanja, naye kya buswavu okubanjiza mu lwatu. Oba olina kutuula n'obanja ng'obanja mu kyama, si mu lwatu. Olwatu lwe luwemula, naye ekyama tekiwemula. Ye yabanga ennono yaffe. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hello, beautiful people. You're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday, right from 6 to 7. Naku zino twajjirwa flat tummy. Tukyayambalako ku ngoye obutukwata. Wajja n'akubody shaming. Speak up. Genda oba confronting. Obagambe ekyo kyemukola si kirungi. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Digitalk. Mukwano gwange gwali topic ki wandiyagadde twogereko. Is it about family? Nga nze tata wange amanyi era nkola n'obuvunaanyizibwa nnyina bungi. Era agezaako n'anyambayambako yanda. Naye kumukubira kumubuuzaako. Nogamba mama we bali kunzaala. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Come and visit, call me. Simanyanga I miss you bichi. Especially embeera y'obudde si nnungi. Naye n'omuntu akwagalira mu season aba takwagala ze nkubuulira. Just be commenting a topic yonna gyandiyagadde twogereko tujja kuba tujogera ku wano ku the Alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
sokolikeeyo mu kuwummula mukondooza mwe ababaddeko muwulidde bulungi nnyo okulungamizibwa okwa mulongo ku nsonga ey'okubanja ebintu byonna ddala mu buko ng'omwana ow'obulenzi ddi lw'oteekeddwa okugenda okubanja ebintu byewawaayo ng'ogula omukazi nogana naye babimpe si ka mukazi ekiswaza tekinyuma nakwogirako naye nga njagala ensonga eyo tugiveeko tudde ku nsonga waliwo omukyala eyambuza ng'asaba okumanya ku kibuuka Omumbaale yaani atandika ddi aliko obumizizo ki bulombolombo ki so nno nga sinnafuna ddoboozi lya mulongo njagala nzire eri abakulu bendi nabo mu studios basobole okuba nga batuwaamuko kimu bibiri bo kye bamanyi ku kibuuka ku mukulu oyo then tufune eddoboozi lya mulongo Mukose ndiwo mukama wange nga tetunasobola kufuna ddoboozi eryo Omumbejja waliwo abantu baffe tubeebaza mwebale tugobera natwagala namwe bwe tulagiridde mu bifo eby'enjawulo ne mukomawo ne mutuwa updates ne mwebaza mwebale naye nina mikwano gyaffe babiri omu namusindika gye yali ateekeddwa okusinza ku buzibu bye yalina kati bw'atuukayo tebana kye baamusalira namugamba gwe olw'okuba Omumbejja Bikobere ne mwayi Mukose akusindise sigenda kusalira bajjajja baganya okukola ki otasuka kuba omulungi wange ng'asanyuse sikina ko wange yali asanyuse namukolera sijja kusalira naye gulirayo mwayi Mukose ekyo y'ennyama n'Omumbejja kya sukaali kati sonyiwa okuseka kati oli teyanyega namugamba naye wayitangawo ennaku 18 gy'emyenda ebiri okomangawo kati ngebulayo ennaku lumu emyenda gigweyo nafuna obubaka nga bamubuuza mwayi Mukose omugulira ennyama naye Omumbejja wamuwa ekero ya sukaali nga talina ansa nakera ku makya naddayo edda namugamba munnange ebintu tebinakola ne bamubuuza batwakugamba okugulira sukaali n'ennyama wabagulira nti nedda nagamba ebintu bigwa bisibye ndowooza ye olwokuba bamugamba nti mwayi Mukose agamba siya lwaki bababwesiya kati namugamba nti kati linda obonaddamu okufuna obubaka kyebanabakugambye okubagulira kyonabagulira kati mba ndi abankubira essimu munnange baali baŋŋamba naye saasobola kati mbagulire ki nembagamba olinda obubaka nga nenganga yaliyo nemugamba kifa bakusalira tetwaliyo obubaka bwebana bakugambye kwe kuŋŋamba era munnange yo baŋŋambye nti ndi obubaka nemugamba kati fulaga tukugambe ki omulala ye bamugamba n'agamba siya ŋŋamba wazaaki ezo nga zinte wanywa naye tomusalidde naye nga gyasoose otambulira abadde atambula awaayo sente nawe yagenda namugamba webanga bakusindisa abo asiya tetugenda kubako kyetukusalira naye nebamusalira omuwendo nga si mungi like nga busente like kuba omuntu obanga obadde osasanya katugeze obukadde 10 bukadde 5 bukadde 3 nagamba kwata emitwalo 10 10 giweleza Omumbejja 10 giweleza mwayi Mukose nogamba siya mbawazaaki ezo nga nange mpaka ekyewuunyisa bwe bamugamba nti leetaana bamugamba leetaana nga yagamusabi agakwata nakola ki naye bwe tomusindise tebamusabye zakabbo tebamugambye amugambye bwebanga bakusindise tugira kusalira naye kwata nagamba esobola bawa kati wayiseewo ennaku 3 nasobola bafaya kati akuba amasimu gakumukumu oli yamugambye kati yasanzeko jjajjako simanyi gwoyogerako bagwe mmanyi so mukulu Mukose kambabulira ekintu kino abantu bawano abantu bawano beerabidde nti beerabira nti ayagala nnyo nasasulira omwana akanasale nakwata miliyoni 1 mutwalaga nagikateekamu buli ttaamu naye gwe amulaga strategy
n'omuteeka kugamba n'omulaga logic tiyitira wano toyitaawo wakyamu kwata wano essimu ye ennungi ayagala abeere nayo agenda asome byayagala ajogerere nako naye gwe ayinza omugamba nti yita wano zekirabye abaana twabakwata netubajja mu primary mu nasale netubazaala netubagulira obugoye omu babiri basatu bana n'obagulira obugoye nga obazaalira mu spiles ez'enjawulo mu myaka egyeki tayinza nakulowooza nti ku Christmas weetaaga engatto tayinza kulowooza nti weetaaga ki esaati talina kyakulabawo naye neyeerabira nti emikisa gye gyonna giri kwani kati nawe n'omulinda n'omulindira mu koona n'omulinda nogaa ne bwe buli baddi ne bwe bulikola ki kyobulaba nti abasajja bakyusa nakyusa wiiru nebagamba ye kati n'abantu bwe batyo bakola ki gwayagala kuyita kufuula kkubo oli musiru oli muki musiru neerabira nti gwe koodi bino bintu abantu bwe batyo mukulu Mukose naye kuyisaawo buyisa nti abantu baffe batunyumira nti bwagwa mikono egy'omufere namugamba sooka leeta wano obukadde 3 oleete kino ayanguyira okukola ki okukiwaayo naye ffe netukolera ku bwereere olina okuweereza obubaka bwe n'ogezaako okulaba nga omulwanirira embeera etereere newewuunya naye nemugamba nti obudde omuntu ono bwataddemu ffe tugenda kusalira naye kwatayo emitwalo 5 kwatayo emitwalo 10 ogiweereze mu Omumbejja emitwalo 10 ogiweereze Mwami Mukose okwatayo emitwalo 5 eriyo gwe wasala emitwalo 3 nemugamba kwata emitwalo 3 ogiweereze mu Omumbejja kwata emitwalo 3 ogiweereze Mwami Mukose emitwalo 3 naye nga ye bweyagala nawe akulaga nsasanyiza sente nyingi namugamba kati nze muwazaakyo mbawazaaki abo kakati gwamulaza ate kkubo anyway abantu bafe twabamanyira but sometimes batumalako ekyagala n'ekiyamba nti omuntu bwati bwe kibanga ye obudde bwe tabuva liwenze naye nga gwe omuwa obuli n'ogamba obuzi bwalimu nsobola okitegeera niwera libadde nga yenze nga nzi yeetaaga obuyambi nengwa ku muntu nanyambako nengwa ku muntu gw'ensuula nti ye mutuufu n'abako byannambika ekimu 2 nange nalibadde mukwata bwanti twebaza eri abantu nga tetu like nga abeerawo n'agamba kamperezeyo Mzee Ssebutinde ekiro lya sukaali era tubebaliza ddala kamperezeyo Omumbejja Bikobere ekiro y'ennyama like nga tomusobola kumusuubira nga tomusabira kumusaba naye ono azze mu inbox nga alina ebizibu ali n'agende nga si gwe omusabye because sijjukira muntu nze oba Mumbejja tujjukira muntu kale tugambye nti tuweeye emitwalo 2 okulagirira simujjukira oba gyali naye tubikola ku bwereere volunteer like bwereere naye oli n'atagamba nti bambi kusinzira ono bwati ne bwati bamugambira bugambe gyagenze nga naye tebamusalidde namuwa n'ebikozesa bya bwereere so nti abantu baffe sometimes abantu kati tunafuna audio ya Mulongo ekinewuunyisa ku bantu abo nti yerabira nti teyalirabye Mulongo singa program eno teyali exactly naye ekyanewuunyisa mu kyo kweyo ensonga yennyini nti omuntu oyo yajja akaaba nnyonyonyo omutwe n'ekyoto kwe bamujjanjabiranga nze kwaga sisobamuwa nze yali akikumi kyekisimu okwewuunyisa nti abantu bano abamu kale kyanewuunyisa omanyi abantu si balungi naye tufune tulina oba muze oba mbeera nti tugeza ne Mumbejja ku byoto tuba n'abantu listi yaffe nowandi akapula n'ogamba gundi kati bwoba okumenya ebyoto bino n'ogamba kankozese resources ezange nga bafunye omukisa gw'ebyoto but abantu bano nange mbateekeyo because tulina abantu baffe nga bayambye akweza kakira kasukaali kati bogenze ku byoto omuntu ng'oyo
naye oba olina okumufrontinga kati bano abantu abamu bano bambi bw'oba bajjukidde niwaba teyali talina kye yakuwadde naye okuba nti aba yaweereza ensonga ye ng'ogimanyiiko nogamba kamukole ku byoto nga bwe ntuusa wano ku byoto nti bangi betukubidde ebyoto nga tebamanyi na kumanya tubakola ki tubakumira ebyoto naye okuba nti oluusi aba yakuweereza kakiro ka sukaali oba yakunyumiza mu bizibu bye naye nogamba binaaba ngenze naye kati ku olwo ayogera ebyo nga Mumbejja akozesa resources ogenda ku byoto naye nga yerabidde ku olwo akuba essimu ng'erina mulawudi ebizibu byonna babyogera ng'omutwe gumutujja ebitagambika ayogera ebigambo byonna naye nagaba bugambi Mumbejja nti ebyo bantu baffe baleke kirungi mpewo yeekoze eki yemulambise si ffe kuba sigana badde ffe yali badde agamba nti tumusabiriza naye banga mpewo yemulambise mpewo ejja mulungamya emusootinga kati yakubye essimu akawongereze kajjo ng'eriko n'omansuka nga time was 4 ate ezo nazigaana nange sikyazaagala so waliwo n'omu eyaddukirewo omulangira namugamba ddayo ewa Mumbejja nze abantu ngenda ne mbagamba nti temulowooza nti buli kintu kimala gabangibwa Muganda alina ekintu ekyo kyayogera ekintu kyoyogedde noga nti oli naagenda ne babawo akatta mukago naga nze siryaki sirya mmwanyi nazikuba muki mu nsawo nti kiyagenza okunona kiyagenza okola ki okunona nakisuula eri ng'era bw'osanga omulwadde tebagenda ne bamuwe bagenda okwetegereza amaze n'okufa ng'empeke zijjudde zijjudde wa mu nsawo mu buliri mu mufaliso bulijjo abadde tamira ki naye abatawaanya empeke bagigula nusu emu ya 15 bazimugulira naye nga azikola ki azikweka bukwezi tazimira yes so ekyo nakyo kibaddewo naye nga nze ayimiridde mu jjajja kizuuzi ebyo byonna mbikoze ki mbirabye nembitegeera kati waliwo ebintu ebimu nga sinenya panga n'abaana baffe betuzadde sina baana ne baganda ne baganda bo balaba gw'ozadde ne balaba ng'obeerawo ne balaba ng'okola ki obeerawo naye ng'ate olwokuba temugatta nnyammwe tebakulabawo tebakola ki naye nga gw'oliwo ate tebamanyi kiki kyakuleeta kubanga buli omu agera n'afuutuka n'alowooza naye gundi yajja buzi kubeera ku nsi waliwo abantu abajja nga ye yajja abeere ekyokulabirako eri mmwe olw'obwonoonyi bw'abakadde be kati ate naawe n'ozuula noga nti nze sobola kubeera mu ekyo wadde mukadde wange yakola bw'ati ate nnakukwata ki olaba nti bwe tugenda mu mateeka bakubuuza nti oyo mwana omumanyi oga nti omwana wange nze muzaala naye mulaba buki kuba tosobola kutegeera software muli mutwe kakadi ebyo abantu bebibaleme kukola ki okutegeera yakulaba naga awo nomukose atayambadde masuuti akola wali ku TV ono makanika ayambala byovulo omu yakoze statement ye n'agamba kalinza abaana abato naye nga abaana abato bamutuusiza kuoli gwalaba nti kati yerevu naye kati bano abaana abato balabanga abaana abato basobodde okumulungamya okumutusa naye abantu bafuwe batyo tetubanenya nnyo niwankubadde tokirese mutima mubi nti oba naye kulaga abantu betambuliramu netubeeramu naye ekyo mu reality tokinenya ti omwana akulidde ku mu software emuyenga buli lwatunulidde abairungujja mu third world atulaba nga kasasiro naye ate n'atamanya nti ate waliwo empagi kati nga ffe tulina abantu babadde nga bagenda nebaga nti waliwo abantu abakayanira essiga lya mulamula
kati bano nga tebamanyangako okujjako nga nze akikola ki bali bamaze ebbanga ddene nnyo nga bakayanira essiga lya mulamula naye nga ate tebamanyangako nti eyo mwemuli oba bakulu mpagi kati nze ntuuka mu software oyo mutereeza kati mbatunulidde ndi mwalena naye nze kinsanyusa nti ffe yatuyamba bajjaji batuyamba tubanga tetumanyi nnyo netumanyiko akatonotono tumanyi akatono tetujagamba tumanyi nnyo nedda eri abamanyi abatusinga bangi nnyo akatono ketumanyiko ako katuyambye okusobola okumanya nti Mumbejja musiima ddi mwebaza ntya lwaki naali mwebazizza nolwaki saali mwebazizza naye gwe nebakugamba kankanonyo nogamba sijja ngamba wazaaki nange zintuyanya naye nga wogeze bakusabye maji singo kwewunyisa singa bali amusalidde nagamba nti oba etayo bwezi because eriyo ni basalira ni omugamba leta akadde kamu leta emitwalo 49 leta emitwalo 2 naye gwagamba teka 15 okitegeera teka 15 naye gwe tanya kibakusabye kyonna kyonna omusajja omuyindi oba foreigner yenna ajjanga sometimes ayagala okugenda wa president Museveni wa president Museveni olina muganja agala milioni aka 5 ngono yalina codes wekiri ne kati ebyo abantu bawo ne bakikoze eki naye nga omukazi alemu okufuna oluzaalo namala emyaka egi 5 ng'alutambulira naye nga terugenda mubanyo agenda kubeera n'olubuto okuluweeka okumala emyezi ki 9 alyoka delivaringe ngeri kije omwana gyalabirirwamu akatambuze akole ki naye lwaki alunoonya kati ebyo byonna abantu ze dotisi zebatakola ki zebatamanyi zebatagatta mukezi ayinza kubeerawo n'abeerawo mu luguudo mugagga nga teyazaala weeyagalira kwani kiriganyiza bano nagenda ne mbagamba musore tinze kadinaali musinga vali olina agamba nti kati ye olwokuba nti value mu reality teye talina baana as continuation tajiriiko nenze wendi kati ansinga ki oba mumusondera sene nemutwala ezakabbo n'avuga mpenkoni I don't mind zirina abaana era bagenda kunjogerako for centuries and centuries twava mujjajjaffe Apollo abali ku live ya Facebook network taganyizaamuko naye atogwa YouTube ojja kulya nyungu buteesokola nga tena we yekwatamu okujjako nga yinza okubanga yerimu obuzibuzibu ya Facebook egira neebuuka neddako neebuuka naye tusaba mutusonyiwe olw'okuba nti bwekyo bwezze olunaku lwaleero naye tukola kyonna kisoboka okulabanga etambula bulungi eyaleero ebbafa linze nnyo so tusaba kisonyiwe naye katusabe abali mu byuma batuwe eddoboozi ly'omulongo Kigongo Bazannya nengo ng'ayogera ku waliwo mistake gye twakoze twabadde tulina okugenda ku kibuuka anti eddoboozi yetuyita enganyonyola Kabaka Ndawula Kabaka Kiwanuka Kibuuka jjajja Maama Kalalu oyawula otya omanya ddi nti Abanja omanya otya oba diri omanya era biki byolina okukola ebimu ku byo so ali mu byuma tuwe Kiwanuka n'Endawula oyo okulina jjajja Kibuuka tusobola okuba nga tuyiga era nga tusoma n'okumanya awamu n'okutegeera atenderezebwenga era agulumizibwenga kyetunda kyetondeka oyo Kawamigero Dunda amawanga gonna nga musinzenga era gamutambire n'okumuweerezanga mu nnono zaago tunaamusinzanga era tunaamutenderezanga buli makya n'amagolooba kubanga gwanidde ekitiibwa n'ettendo nga bwe gwali mu lubereberye nakaakano na bulijjo bwe guliba emirembe mu mirembe mbasoomyako mwenna abalangira n'abambejja basaava ne bannaava abatabaazi ab'enjawulo ku nsozi ez'enjawulo abakuba myeso mu kkowe ery'obuweereza bwammwe ery'enjawulo baweebwenga ekitiibwa era tunaabakoowolanga era banaakoowolebwanga ababalongawo abatonde wamu n'abazaale kale oyo asukkulumwe ennyo omulongo Mayanja
agiraabukira ayanje mu bwenkerebwe aggulire ebirungi era aggalire ebibi. Nja kusooka okwebaza abaweereza ba pulogulaamu n'essomo eddungi ery'obuwangwa n'ennono na buli muweereza yenna ku terefayina n'omukutu guno ogwa Alternative Digitalk. Mwebale emirimu egy'ensusso temujjanga okwo. Ndi bammwe okulya ne mbalyowa emyoyo. Kale ku lw'ennakatu, ku lw'enkajja, ku lw'entamu enjalirire, balungi mirimu babikulya. Kale nja kwebaza mwenna abazaana, abambejja n'abaami mu byondo by'Abawarabu, by'Abangereza, mu mawanga gonna ag'e Bulaaya. Mwebala okuwenda n'okuweereza n'okuwulira okukoowoolwa kw'abajjajjammwe. Na bwe gutyo nsinzidde wano entebe ku ntebe za Mugula mu mbuga ya jjajjaffe. Mugula atudde mu bwalutega obw'amazzi era nnyina akamwenyumwenyu ku ttama kanneebagaze ng'omwoki wa gonja nti munnange gwayokya buli bwakuba engalo aggwawo lwa buwoomi. Nange njiisizza embaguza n'entala nzikubye. Amatama gafunya bikonde n'amaaso gamoga galenga jjengo lya ku nnyanja. Ndi musanyufu nnyo eby'ensusse ebitagambika nti abaddugavu tutandise okuwulirwa era amaloboozi g'abajjajjaffe gasituse. Kale aweebwe ekitiibwa oyo omulongo musisi atudde mu bwannamulondo eya wansi n'obwamutenza ggulu nti awenzewenze okuba nga tutuuka we tutuuse. Olwaleero nyina ensonga ze njagala okukoonako. Nabuuziddwa ekibuuzo nti Kiwanuka y'ani? Ndawula y'ani era omanyira ku ki nti ono Ndawula era omanyira ku ki nti ono Kiwanuka? Nja kutandika bwe nti bangi tuwulira emmandwa eyitibwa Kiwanuka ne tutamanya Kiwanuka y'ani. Kiwanuka atudde mu bubereberye oba olubereberye oba omusangwa oba obwakabaka mwatuula, n'atuula mu kitundu ekya Lubaale. Bwe njogera ku bwa Lubaale kitegeeza nti yakka n'asoosoomya oba ne yeewanga mu muntu mu luse olw'Abassekabaka olwokubiri, mu luse lwa Ttonda. N'atuula mu bwejjembe era waliwo gwe tuyita Kiwanuka atudde mu bwejjembe bw'akolera obwakatabaazi n'akuuma bakabaka abasese n'akuuma abalongo, n'akyuka mu bwakyefuula n'addayo mu bwalukenge obw'ebbanga okubanga akengera emisange. Awo watuula n'alamula era mu bwawa Nnyondo alabikira nnyo mu bbala erimyufu. Era bwe tuba tumuwanga mu butonzi oba mu buzaale aweebwa endiga ye mmyufu. Mu buwangiro obw'obutonzi aweebwa endiga ye mmyufu oba ery'ebbala ery'enjawulo, naye mu bwasooka eba ndiga mmyufu. Naye waba atudde mu biti byaffe nga tayawudde nti nze Lubaale, nze Jjembe, nze Musange, endiga eba mmyufu. Naye ebbala olumu likontana okusinziira mu buzaale omuzimu omubereberye mwe gwamuwongerera. Jjajjaffe oyo Kiwanuka aba n'ennyondo ye era ennyondo eyo ebaako akatonnyeze akamyufu. Ayinza okugamba ntuula mu busatu obwa Musoke, obwa Mukasa n'obwanga obwa Kiwanuka. Ennyondo ye eyo ensumbi ye egendamu amazzi. Ayinza okugamba njagala ya mimwa 3 oba njagala ya mimwa 2 oba njagala ya mumwa gumu era eba myufu. Jjajjaffe Kiwanuka oyo ennyondo ye tugiwanga mu muti ogw'ekkookoowe mu butonzi gwe tuyita omusere, era tugiwanga mu muti gwe tuyita omuwanula, abamu gwe mumanyi ng'omutuba gwe tuba tugukozesa mu buzaale. Naye waba atudde mu butonzi bwe bwe yeewangira embuga ye mu bwa Lubaale oba mu bw'Omusange, ayinza okuwanga ennyondo ye mu jjinja oba n'agiwanga mu lwazi oba n'agiwanga mu muti gwe tuyita omukunyu
oba empewere oba omuyiki oba omutabira, abandi gwe muyita omuwafu. Bwe liba ejjembe ne lituula mu ddiiro, kiwanuka ejjembe linywa enjaga era litambulira mu kitundu eky'obwakalalu wali waabeerera omulalu. Ndi jjajjaffe oyo waba akubanja akukuba ebbala ku mugongo oba mu kifo kyonna nga limyufu. Abamu atwebebeza ku mimwa. Jjajjaffe oyo we tuba tumugabula mubisi gwa njuki oba omubisi ogw'emberenge gwe tuyita ogw'essoomwe. We tuba tuzze mu buzaale ayinza okukubanja n'agamba nti era ak'amawemberezi oba amamera. Obwakalalu buli nnyo mu Bunyolo, wali we tumuyitira kyomya, abangi gwe bayita araari kagolo, ekitegeeza mbuladdu oba omuliro. Nja kudda ku mukama wange gwentembeeta era gwenkongojja ndawula. Jjajjange oyo omulungi amata obuta atulukuka ng'omubisi ng'erinnya lye, ne we tuba tuyimba tugamba nti byandawula ebijja bisamba endege, nti ye nannyini balongo bonna Mukasa ne Kiwanuka kubanga ye yabazaala bonna. Newankubadde naye yali mulongo, naye yaddayo mu bwa Ssebankulumpagi oba obw'Abakulumpagi n'afuuka Ssewaswa n'aleera abalongo ababiri omuli Kato ne Waswa. Era embuga ya jjajja enkulu eri Bubembe Essese. Jjajjaffe oyo akweyoleka mu kitundu eky'abasajja abasiraamu abambala entalabuusi, era ebiseera ebisinga waba akweyolese oba ng'ayina ebbanja atera kweyolekera mu munyenye, kubanga ne tuba twogera tugamba nti yali munyenye ndawula yeewanze. N'omwezi ayinza okweyolekera mu kitundu eky'omuzikiti ng'osaala oba ng'osinza. Jjajjaffe oyo atambulira mu bbala erya kiragala era akontana nnyo n'ekintu ekiyitibwa omuyenge ogutamiiza. Naye battu baabuwe ekyewuunyisa ate bw'ogenda ewuwe empaabi kiba kita kya mwenge. Lwaki tutwala ekita eky'omwenge ewa Ndawula? Ti ayina amayembe ge amatabaazi. Kiwanuka ejjembe ayinayo amayembe ge gabamweyana, basirikale be bonna bambowaabe, ayinayo bakawagga, ayinayo balukoma, ayinayo bannantawuuna, ayinayo bamagatto, ayinayo ne basajja banne abatuula mu lubiri lwe oba mu mbuga ye ey'obutonzi ne balamula. Baabuwe omukulu oyo naye atudde mu biti bisatu. Lwaki bakabaka bonna abasinga abo basatu batudde mu bitundu bisatu? Nti bakkiriza ne bagenda nga badda mu bwakyefuula ne bakyuka nti Ndawula, waliwo Ndawula omuzaale eyatula mu Bwakabaka, ne wabaawo Ndawula ow'e Bubembe nga ye Lubaale, ne wabaawo Ndawula Musange. Oli atula mu kitundu eky'Amayindo, waliwo atula mu kitundu ekya Bisaato nga tuli mu Bunyolo, ate n'addamu n'afuuka Ssewaswa kazaala baana. Jjajjaffe oyo ayina endeku ye era ebaako ensundo. Waaba ayina ebbanja gy'oli ebiseera ebisinga oyinza okuzaalibwa n'ennamagalo ku ngalo oba obugere mukaaga nga bwekutte. Ayinza okweyoleka oba okwezza obweza n'awa omwana ekkundi ne ligejja era ne livaayo nga ensundo egezze. Atukuba ensundo ku mubiri mu bitundu byonna eby'enjawulo. Waliwo gwe tuyita Ndawula ow'e Buwaali, oyo aleeta kawaali era naye mulangira eyatuula mu luse olulwe. Ndawula yeeyolekera nnyo mu bitundu bingi. Jjajjaffe oyo atambulira mu mabala abiri ag'enkizo, erya kiragala n'eryeru. Naye we tuba tuzze mu buzaale waba akubanja ayinza okubanja mu bulala. Mulimu ebika nga baasamira emmandwa eya Ndawula oba empewo eya Ndawula nga tagaana kukozesa mwenge, naddala mu kika eky'Abeffumbe. Jjajjaffe oyo we tuba tumugabula nga tutudde eri mu Bunyolo obwa Bisaato, tumukolera entuulire oba gwe tuyita omulamba, ne tuguwoomesa n'amamera ag'obulo oba ag'ekimera ekivudde mu bulo
oba amamera ag'omuwemba ne tussaamu omubisi gw'enjuki. Jjajjaffe oyo ayinza okweyolekera mu kitundu eky'ennaanansi oba ekiteffeeri. Lwaki ekitundu eky'ennaanansi n'ekiteffeeri tukisoosowaza nnyo? Nti bw'otunuulira ennaanansi eyina engule ku mutwe, bw'ogitunuulira omubiri gwayo n'obukula bwayo eyina ge tuyita amaaso nga geetoolodde. Bw'otunula etudde ku munaala, era ndawula gwe munaala gwa lubaale. Omunaala y'empagi, kye kimufuula bakulu mpagi. N'ekiteffeeri nabwe po bwe kityo. Bw'otunuulira emmindi ya jjajjaffe Ndawula, omukyala Nabuzaana gy'ava nayo e Bunyoro eriko amaaso 9 era ayina amayembe ge ga Namuzinda, era Namuzinda ly'ejjembe ekkulu, ne kuddako erya Lubowa, ne kuddako Kiwanuka. Awo amayembe amalala ne gagoberera, omuli Bakawagga, omuli Bannantawuuna, omuli Galukembyakembya. Lwaki njogera ntyo? Nti waliwo amayembe ag'obutonzi amabereberye, naye ate waliwo amayembe oba emisange emizaale mu luse lwa Ttonda oba mu luse lw'Abalasangeye ejakkiriza okudda mu ndege. Ensonga endala ye ya Maama Kalalu. Maama Kalalu y'ani? Oyo ye mwannyina wa Kiwanuka, newankubadde abangi mugamba nti mukazi wa Kiwanuka. Maama Kalalu ye Nnaabawanuka. Wali aba mu Bwakyefuula nga olaba Nnakayaga bwe yava mu Bwannakayaga n'adda mu Bwakyefuula, nti wali yasooka kuba Nnamaalwa n'akyuka mu luse olw'Abakabaka obwaddako mu Bwattonda n'afuuka Nnakiganda. We yava mu Bwannakiganda n'afuuka Nnakayaga. Era omukyala omutuufu owa Kiwanuka tamanyikiddwa nti y'ono, ng'omukyala omutuufu ow'Omulangira Bamweyana watamanyikiddwa, kubanga balina obukontane wamu ne Lubowa. Agamba nti Nambaga yewuwe, ate n'akugamba nti Lubowa naye yamusoomooza n'ajja n'akwata ku Nnakiganda oba Nnamaalwa. Tewaliwo obwakasobeza obwatambula oluvannyuma lwa Bemba ng'obufuzi bwe buwadde ne Bukulu kimala mpaka Kabaka oyo Kintu n'atandika olusoolu lwe. Waliwo obwakasobeza obwatambula okulabanga obulangira obwo bwali bukkidde mu maanyi ago bwakyusa entembotembo. Ensonga ya Kibuuka Omulubaale. Kibuuka Omulubaale oyo mwana wa Wannema, era be bamu ku balongo ba Wannema abaalwana entalo wamu ne Kabaka Nnakibinge. Kibuuka kigambibwa mu kumanya kwennyina okutonotono. Kibuuka okuva ewa kitaawe Essese yajja teyatuuka Mbuga, yatuukira mu lutalo Buganda we yali erwana ne Bunyoro. Era Kabaka teyasasula kubanga yalina okulekayo abalongo. Abalongo benjogerako, buli Kabaka aba n'omulongo we omutonde. Yalina okutwalayo embuzi ensimbi n'amatembe n'ebyanzi by'amata by'ataatuukiriza. Era Kibuuka yagwira mu lutalo. Era Buganda ebadde ekyayina ebbanja ly'amaanyi nnyo, kubanga enjole ya Kibuuka Omulubaale teyazzibwayo wa kitaawe kugigalamiza, era yagwa ku lusozi luli awo mu Mpigi, kubanga wova mu mbuga ya Kabaka Mbaale oyambuka n'odda ewa Kibuuka. Era naye yali muzaale eyakkirwamu amaanyi aga Bwalukenge mwe yasobolera okulwana entalo. Omusajja oyo mwattu baabuwe alwanisa busaale, naye obusaale bwe butambulira mu mpeeso ez'enjawulo, era abakongojja olusozi olwo Bandiga, era be balina obuyinza obwo obutuddemu obwa Kibuuka. Weewaawo ndowooza ke katono ke nsobodde okutangazaamu oba okumenyaamenyamu. Kale ndowooza olayi waffe ey'ensonga tegerekese bulungi.
yali yeebuuza ndowooza bakubuulidde omanyodde nti jjajja Ndawula y'Abanja Kiwanuka ndowooza bakitegedde bulungi naye abantu kye baba bamanya nti akasolya kaali kakola ki kamenyeka kakutuka kubanga Kayole Nsereko Kalamazzi bwagenda ye muntu gwasembayo okujjayo mu Lutabaalo naye don't forget oba temukyerabira nti omuntu abakola ekkobaane bwe tuba tukola ekkobaane liddayo mu backup ya ggulu kibuuka emirimu ebulimu mwanyina wa mirembe kati obozeeyo mu kitundu kya Nambi abaana baggulu abenyonyi enyange kati jjukira nti abaana bannyina abagabe Kahuma Saabayinda eyakola ekkobaane okuva mu b'enkima abava e Bunyoro kati Kahuma Kato Kayima ate ye mwannyina wa Nakayima kati waliwo dootisi ezirema abantu okugatta ti Nakayima ono ye babiri ate yavaamu Obwandawula okiraba then ate ne wabeerawo Kayima Saabayinda oyo ate yakola ekkobaane erimutwala ekkobaane nga eririmu omutanda kati n'alyoka ate ayingira mu kitundu ky'obwerufu Essese okiraba kwegamba naye omanyi abantu bagenda ne bagamba naye kati ffe nga ffe abagenze nga tugenda tukola research waliwo awo empewo wezikyuka bwe ziti zo zikyuka zirina engeri gye zikola ki olwokuba nino zo zitambulira magnetism kizibu nnyo omuntu okutegeera kino kyekino kale mwebaze Mukama abantu bebaze abaana bannyina abagabe nga tuzaawo obulongo buli obw'ekitundu kya Ssewaswa kubanga nze bwe ngenda okulireetinga ebintu ebyo ndaba nga shift kati nga bw'onogamba nti omutanda ate atambulira mu kyeru ate n'atambulira mu kiddugavu ate ne babuuza ne bagamba nti agabye obweza so that nti ate obugagga obusembayo ku continuation y'ensi kuzaala nga mu kyeru ne mu black and white mu bulongo obwo kati batono nnyo abasobola mukulu Mukose ne mwannyinaze oba muwala wange abasobola okugatta dots ezo tiwabaddewo ekitundu ekya alteration nga bw'onoga nti omuzindalo gulina wayezi bbiri left and right naye ng'okutulaga ekkubo tekibadde kyangu okuddayo mu bulongo buno obw'omukyala neki musobole okutambulira mu makkati awo nga mulaba siki ekintu ekibadde ki ekyangu era nze neebaza nnyo Mukama bo abamu balowooza neekubya yakakiki manyi abantu baagala nnyo ebintu bya reality bulaye gundi avuga mpenkoni asula agindi muyenga webbeeyi ennyo nenga talina golaba simanyi gwe bavugira mu penkoni asule muyenga asula wa tali omuntu yenna kasaaba nga tasobola kussa kumanya kikyoli you are nobody olina okumanya naye jjajjange omulokole yafa n'okufa mukyala Ssebutinde yagamba nti muzzukulu omanyanga ekifo kyo mwoli wojja waliwo abantu nga tolina kwogererawo waliwo abantu batandika okunyumya ebiboozi kyova olaba tugamba abantu sabanga alignment obeere mu kifo ekituufu mu budde obutuufu kati ebyo byonna byebintu ebisinga okukuba eggwanga lino abantu abamanyi wawe bali ensimu babeera yaani ekyo baya neebaza omwami nga mukulu Museveni mwebaza nasobola okuvayo naga nti bisiyaga toyinza kudya promise land oteekemu eggwanga eryaba oleta ate ffe abalina okusomesa abantu empisa nti ebisiyaga n'embwa byetakola n'embuzi n'ensolo abantu ogambe nti ate ffe twagala tetujja bbawa ssente balekeyo
abantu baffe mugule enkumbi awali akataka bwoina ng'olabawo akataka oba ku lusebenju simbawo ekikolo kya muwogo ya okulamusaako omukulu Kimera mpaka Leonard we bale kutwagala so mbukulu kimuli nakwali Edgar Mathika Ruhanga twafiro jajja ogenda 40 tukwagaliza okutambula obulungi kitalo nnyo kitalo ddala naye nga ate ofisi za wakadde n'ogamba ko ogoberere ttiimu ne banno okutambula okulungi mzee wadde kyatugamba abantu mufeeyo nnyo wosobola okuba nti osobola okuteekawo ebikolo bya muwogo ebi genda ofune omuti ogusabe ojje kuba teriyo ekyabwerere teeka kuddira ebikolo ebyo obisimbe luganda kulya olugenera bino ebyokwewunda ebyessente abazungu bwe baali bajja kuno tebatusanga na zigureda tebatusanga naki na zigureda naye enteekateeka yoegyo babadde batuteekateeka ey'okutwala ey'okufuula ennenge ffe tetujja kgenda naki kubanga twemanyi eno yensi ensuubize yeyina obwabakulu mpagi obwa santa era yeri ku vertical line meridian ya 32 era yeyina Mediterranean Sea muli ebizinga bya Monte Cristo ebyobutuukirivu nalubaale ye horizon lake kitegeeza abazungu abantu musobole okussa ebigambo by'oluzungu musobole obikola ki horizon lake ye nalubaale eri Mediterranean ebyo bya bubbi olina okuwasa tawasa bwebagamba ali mu Vatican eri wano ye Venus magulu nnyondo ye kiwanuka munyenyi zaakira wano ewaffe wano kwewaffe wano ku ground zero era wali stargate antu bangi no bamalira ddala ebbanga nga tebalaba munyenyi nze mama wanga mangi niwe banjuba neffe buli kintu kyonna era bajjajjaffe bafubutukanga bufubutusi abatembuuzi ne batunula bwe bati ne batunula emmoneka z'omwezi ne bamanya nti omulabe ajja kukola ki anatera okulumba ayita wano era ne batunula ne mu direction ne bagamba nti omulabe agenda kuva Busoga agenda kuva Kiziba agenda ne babeera ku standby ne bakwata ggwanga mujje ne bazikola ki ne bazikuba Buganda teyalina magye ga standing army yabeeranga n'amagye nga ga volunteer kyovola nti buli musajja abeera n'effumu mu nyumba mu nsonda naye bino bya standing army mbakuuma okuumaani okuumaani ebyo bibyo weekuumira mu buyinza Napoleon we abantu balina okuddayo okusoma obutabo bwe batunuulira bano ba Napoleon be batuliko bwe batufuga nteekateeka z'abazungu all animals we are equal but other animals are more equal animal fathers so abayo falungi tubebaza bategeeza nti gwe nalina omukolo nga yagala ku streaming era yinza kubanga olina abooluganda lwo bali bweriwa ggwanga naye ng'olina omukolo Uganda oyagala bakugoberere tukola bulungi era njagala okwebaza muganda wange wampadde omukolo ku weekend ewedde ndowooza saakoze bubi era nkwebaza ddala okubanga wagumpadde ow'emmere muganda wange ow'emmere mukulu nakukoze bulungi muganda yatubadde omulimu so ali awo Malaysia yampadde omulimu naye kirungi nti ne feedback gye nafunye yabadde nnungi kizaamu amaanyi muganda wange ne family yawo Manchester mukulu muteesaasira naawe tukwebaza okubanga kwoli mama waffe Grace tubebaza okubanga mugobera ensonga zino zonna so guwena alina omukolo gwakwanjula mbaga oyagala ku streaming ku broadcasting era kisinzira kyoyagala ayinza okubanga omukolo gw'abantu bangi oyagala bagulayo ku screening olina abantu nga 10,000 oyagala screen ez'enjawulo babanga bagoberera byonna tubikola bweyagala okukwatira omukolo ku ntambi okukuba ebifaananyi ku mukolo gwo byonna tubikola so
mumwe n'abatwadde abayina zishoot abana zishoot birthday shoot bridal shower mutuukirire musobole okubanga tukola business nange nsobole okusasula n'okulabira tiimu yange gyerina ennene baleme kuwulira nti ate yagaddewo nga tebalina omukolo n'ogaba awala naye nga ziwayitwadde ezo zali nsobola okusasula data okusasula amafuta okusasulira abantu bange allowances n'ekyokulya amasannyalaze so nkwebaza era nkoowola jangu otwegatteko osobola okubeera ku ssimu yange ey'obuntu eri 0701800212 oba ey'ekitongole eri 07029776 yo Airtel MTN eri 0783047775 0783047785 tuba tusobola okugera business okusobola okulabanga oba osobola okujja mu inbox either eya Bikobere Farida ku social media platform zonna oba Mukose Arnold Anthony ku platform zonna okwanguyira then ojja kubanga so okutuukako twogera business naye nga tubeebaza ne Omumbejja yogera emikolo nga sikwanjula n'egisigadde gyonna osobola okubanga omutuukirira osobola okola business bwalina yingini ekyokusaba emikolo gyonna tulina graduations tulina birthdays tulina weddings so ejo naye gino okwanja n'okwanjulwa nedda naye gisigadde gwe gasa gwa mukolo oba gwa abalongo gwe tofaayo gasa gwa mukolo gwe jangu tujja kwogera ebyaffe gwe ayina bw'obanga oyina ekyetagisa okukanika nga kyekusaako nga kirimu engeri ya yingini Mzee Ssebutinde muntu mulungi era abisobola era tubeebaza abatuwadde emirimu nga mujwa Mzee Ssebutinde tubebaliza ddala gwe jamu inbox nkuwe namba y'essimu mukwatagane so okulabanga sijja kuwa buzibu nze njagala nkutume ojja kulowooza nti bw'onompa emitwalo gyo 8 oba mulimu gwetaaga miliyoni 2 oba 3 oba 5 nze nja kulagirira gy'ogende gweweegulire spare lompereba yange naye ndi expensive kubanga nja kuwagala nti singa tunabatukkiriziganyiza oba tusiba engineer benzi kugamba nti ejja kwaka emyaka gy'abiri so tufune eddoboozi ya mulongo nga amannya ga kabaka tulabe engeri gyetuwunzuka naye gwe network owa YouTube ojja kubanga oli bulungi newankubadde nga Facebook ebadde yekwatakwatamuko wana wali kabaka maggwa tegeesigamwa bw'otunuulira eriggwa lyakola bulala amaggwa gabaako obufumita ti amaggwa mangi w'olyesigama likufumita tosobola kukweka bwakabaka maanyi na buyinza kubanga eriggwa bakugamba amazima lukatu olukatu lulinga eriggwa era n'eriggwa lukatu ekimuyisa maggwa nti obwakabaka bwe n'amaanyi g'obwakabaka bwe tegakwekeka era takwekwa tomwesigama omwesigamwa ofundikira ofuluma musaayi kabaka ffumu lya mu bbanga kabaka ffumu tebaligerera nsolo lyezakatta kabaka ffumu mulyazzaawo nti kabaka yenna ayina okukuuma obwakabaka bwe okufa n'obutanyagwa twawule ekitundu ky'okuba nti oli kabaka naye ate wabaawo obwakabaka bw'olina okukuuma be bantu bo n'ebyo bye bayina obugagga obw'ettaka obw'omu bbanga obw'emmandwa obw'ennono n'ennombolombo zaabwe n'ensozi n'emigga n'entobazi lwaki tumuyita ffumu ke kabonero akalaga nti ne mu bbanga effumu liweekula ne liyitamu balikasukira mu bbanga ne lizannyira mu bbanga naye effumu liba lya bulabe kabaka nkonge ya ku kkubo bw'etakukoona magenda ekukoona majja yenna eyeetantala okuzannyira ku kabaka aba azannyidde ku bwakabaka obutaliiko bwa busoga bwa bunyolo eyeetantala yenna aba azannyidde ku bwakabaka enkonge bw'ogyekoonako ekuyuza ekigere enkonge tetuulirwako lwa nsonga libanga essongola nkuyige
teryesigamwa. Kabaka muzinda oba namuzinda. Bwe njogera ku namuzinda nja kwogera ku nsanafu gwe zaali zirumbyeko teyeebaka. Bw'ogezaako okuzinda ensanafu nazo zikuzinda. Ensanafu esobola okukuwalampa n'otagimanya nti ekuwalampye, naye ku ngalabi n'amazina g'otyemula n'okubibya kw'obiibya nga zikuwalampye akimanya ayinza okukimbuulira. Omuntu amanyi enjuki tezitambaalwa. Enjuki w'ogikwata n'emirembe tekukola bulabe. Bwe tutunuulira kalalankoma, lwaki tumuyita kalalankoma? Ekyo kitundu kya muzinda oba namuzinda. Kalalankoma kawuka katono, katera nnyo okuzimba omuzimbo gwako mu luggi, mu madinisa oba ewantu wonna aweekusike, naye ne kakutantala n'okasoomooza, baabo we gw'olunyumya, kye kimuyisa kalalankoma. Abamu mumanyi ze tuyita entalumbwa, oyo yenna namuzinda. Kabaka nnumba bw'otagitataaganya mu bwakabaka bwayo tekulumba, era esooka n'ekulabula baabuwe nga tennakukuba kayiso. Kale erinnya muzinda oba kabaka namuzinda limuweebwa ng'atuukiriza ekitundu ekyo eky'obutabaazi obw'emirembe waalayirira okuba ng'anaafuga Obuganda n'abulamula ti tontabaala sikutabaala, bw'onnumba nange nkulumba. Kabaka muti ogubaza ebikomo. Ekimuyisa ti muti ogubaza ebikomo. Ebikomo abangi temubimanyi, n'ebibanga bitontogolo n'ebirabika bulungi, bye bivaamu embira eziyooyoota Abambejja n'Abalangira oba Abazaana. Omuti ogubaza ebikomo muti gulabika bulungi era guweebwa ekitiibwa, ne tuba tuguwa embeeta tetugusaanyasaanyaawo. Ekimuyisa muti ti ogubaza ebikomo gutuwa ekisiikirize. Y'ensonga lwaki tugamba nti kabaka muti ogubaza ebikomo muti gwa bwattonda, ne tugulumiza nga tugamba tutudde mu kisiikirize eky'obwattonda obubaza ebikomo. Kale kiraga bugagga na mirembe na bulungi. Aweebwenga ekitiibwa, amawanga gonna gamusinzenga. Nnyongera okukkaatiriza kano munnanzikiriza n'enkayisaawo ab'omukutu. Bazzukulu bange mwenna okuva mu ntya ez'enjawulo, okuva e Bule n'Ebweya, bw'otuulanga mu ddiiro jjajjaawo n'akulamula, weewanga akadde okuddangayo n'owenda obulamuzi bwa jjajja oyo bw'aba akuwadde oba okusomesebwa. Bangi mulagibwa ebintu nti mmandwa bw'ekutemba ejjoba gw'oba muzindaalo, oyogera bya mmandwa beekutumye, naye oba oggiddwako toba mu bwa mubiri oba mu bwa mwoyo. Kale mussengayo okuwuliriza n'okutegeera n'okumanya, temulekanga bigambo mu ddiiro biba bibagambiddwa. Naye ate mbakuutira mwewenga akadde akawa bajjajjammwe okubaweereza. Temutusuubira kukola byafaayo, mbagirawo nga nammwe muzze mu banyooma. Kale bujjanga ewange oba mu ddiiro lyonna wanga bajjajja akadde. Ate muyigenga okusasula amabanja, temulekanga mabanja mu ddiiro, mujja kuliwa olufubanja. Kale abankumire oyo Kyetondeka Namugereka, Dunda Kawamigero, abampeera ebirungi, naawe agolodde owuwo avudde omuyaga mawugwe, afuuka ekikubagizo, naawe afunye ebirungi abikuume abiwangaaze. Omumbejja Bikobere nkutumiddeko, naawe omwana w'abalungi owa Bbuutu, naawe nkutumiddeko. Mzee Mukose ssaako ne kkojja wange omulungi mukulu Ssebutinde Apollo, nkwebaza emirimu gy'okola. Abalangira n'Abambejja mwenna abali ku nsozi n'abatabaazi mwenna, temuzikiza ensolo kweri ku kizigo. Emirembe gibeere ku mmwe. Naawe bajjajja bakukuuma emirembe ndaala bweza akuume. Ndowooza mulabye Kabaka Maggwa, Kabaka Fumulyamu Bbanga, Kabaka Namuzinda. Omanye ebiseera twogera buwogezi ebintu ebyo nti omuti ogubala ebikomo, naye nga tetumanyi
itambula litya Amannya twogera mwogere ekitundu ekitambuliramu obubiri obwo nga bwe mbadde nkyogerako wano abantu balina okukitunuulira n'eriiso eryenkaliriza eno yeeyita kino eno yeeyita kino eno yeeyita kino eno yeeyita kino naye nga obulongo obwo buli sensitive w'abaana bannyina abagabe kakati olwokuba nino tubadde mu luyoogaano olw'emyaka 8 nga kintu azze ebintu bingi bye tutakola ki bye tumanyi naye bw'ogenda okutunulira dotisi z'ekemiti ne Greece n'ogenda ng'ozeetegereza olabira ddala noga nti abasajja bano baali batuggalira era Africa yo ebadde mu nzikiza kyovuddwa olaba nti n'abayivu tetukoze eki tetubafunyeemu kubanga tulina ekitundu ekyasalibwako totale singa nemmotoka twazikola dda singa na buli kintu kyonna tukikola ki tukirina kubanga abantu abalina okulinomalizinga data system ya alteration system okuba nti tuzuukuka buzuukusi ti three phasing system tubadde tetugikola ki tetugimanyi era abantu baali badde babebaza nnyo kubanga natunuulira ekitundu nga teriyo na muntu ayinza ng'era buli muntu agamba oyo yeekubya yaka netunuulira ekitundu neŋŋamba eno yensi luno olutalo kati abantu lwebatandika lwebalowooza olw'ebisiyaga nze natandika olulwana mu 21 kubanga naddayo nensomako bwe ntandika nalongo nangamba nti genda waliwo ekizibu ky'ebisiyaga era niwabeerawo institution enyamba gye yangamba nti ebisiyaga bijjudde omwo nintandika okulwanagana n'okukola ki kati kitandika okuvaayo kyeyanjuluza naye nga kibaddeyo mu protocol yaba elders of Zionist okuva mu 1776 nga gyekiri naye nga bantu bakikola ki tebakimanyi kubanga bo balina ekintu ekyo kirina engeri gye kibayamba naye nga ate kiva kirina gye kiva ebuyindi kikadde balina ne software w'abanniro gwe batambuza mu lunanka mu science ezizammwe zemukola zino eza computer niro gyali software naye abantu ebyo byonna beera tebabikola ki tebasobola kubanga kitundu si kyabwe ekitundu kibeerako abantu abakiwenda abakitambuza nzayisibula abatulabe olunaku lwali twebaze nnyo bannange abatulaba bateekayo omwoyo okutulabako katusuubire naye nga kyennumiriza abantu muleke kubeerawo batiitiizi kino ekitundu ekyokutuuma ssente ffe twakirabako mu 70s nga bagobya abayindi kulima sukaali omuti gwa jjajja yagulanga akasabbuuni nga mulina kukakuuta bwe muti abalala ne bawozesa ku mapeera abalala ne bagenda ne bakwata ebikajjo ne babikola ki ne babisekula mu binu ne bateeka mu binika paka nakatenze nkyabinywa ebisekule okiraba kakati tewali kipya bino bye babalimbalimba tulina kubeera bumu tuddemu tuzimbe eggwanga naye abakulembeze nabo omukulembeze afube nnyo okulaba nti agoba enguzi abantu babeere bumu tukole batuteekako wano sankane embago naye by 1975 twatunda emwanyi twagenda East African Community okugenda okugwa nga Uganda erina ssente nga yeewala Amini yagula Boeing 3 DC-10 707 bbiri n'agula DC-10 n'agula Hercules 130 n'ateekawo Uganda ya cargo n'esomba ente nga Frisian nga bazireeta n'agula emitwe gy'eggaali y'omukka n'aleeta ba Belgian shipbuilders fe abaliko embago n'azimba amaato emuvi Kaawa Pamba ne Kabalega n'aleeta emitwe gya 82 n'agigula France nga mipya locomotive engines n'aleeta 73 okuva e Germany bano babbi naawe baffere n'aka 3 plus bakoze eki
bano okwesiba ku busimu obutali bwabwe mbu ba developing eggwanga tuli ya Kampala ye najjudde binnya amini buli mwaka yasendanga sekanso ngesenda bulugudu omulabi waffe omulungi ndowooza ke kaseera naffe tuve wano tukwate mu lw'engabi mubadde balabi balungi nnyo okufa gye twanalikedde ku ssaawa 2 nze kamba sibuli wano naye bwe tugambyeko abo abagendeyo tubali temunyiiga jasi kibadde kyakubalaga wa abantu baffe gye tuva so oyinza okuba nga tetupogera erinnya obanga okuoli otuwuliza tekyogedde mutima mubi naye tubali tukulaga nti bambi oba olumu ofunamu ak'obuntu n'ogamba naye bano abantu ku bwereere so tetugambye nti tuwe so mu mbeera eyo munzikirize nze nkome wano mbakwase amaaso ge akakwasa Omumbejja atujje wano wamma omukulu Kimala Empaka Leonard kanziremu nkutumireko nkwebaze nnyo 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 obutatwerabira weebale nnyo weebalire ddala kati abo omukulu Mukose bayogerako be bamanyi naye nga njagala okubeebaza mwena abamanyi nti banayenkera Friday tulina okulaba ennono n'obuwangwa mwebale nnyo mwebalire ddala ne mugula data ne muteekako ne mutulaba live ne mukomentinga ne mubuuza ebibuuzo wali ambuuzizza gwe omukazi bw'agenda n'afumbirwayo wiiki emu n'anoba omuwagira nedda simuwagira naye era n'ekyokukima ebintu sikiwa naye aba afuse mubbi ow'omwezi ogumu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh webale tukererangako every Friday tukwagala Mumbejja w'eggaba yakutumidde n'aŋŋamba nti ye alema okulya naye Friday n'asupeeringa kaddata ke nga kagala kulaba Mumbejja na Mzee Ssebutinde yebali nnyo ebali eddala okutwagala tugezaako tulina okujjukiza tujja kgenda tugikimeyo eggaba eyo bankubira amasimu mujje mukole story one naye tujja gikola alhamdulillah njagala okutumirako omulangira fumo lya Nsonda tukwagala nnyo webale kutwagala webale nnyo fumo lya Nsonda olumu n'otunoonyako naye muli mutya abalungi bange tukwagala nnyo webalire ddala nebaliza omulongo Kigongo Mukisa Bazannya n'engoma nebaza ey'enjawulo akadde katowa Bazannya n'engo sigenda kwebaza nze ŋŋaanye naye kambaagalize weekend omulangira Nakibinge tukwetaaga tetunaba kuvaako tetunabakuta iri wakudde ennaku ezo naye nedamu nebimukwata so kagira atabaala kasajja ali mulamu bananga balabi ba YouTube tubaagala nnyo mwebale kutulaba mwebale kuinvitinga abantu kulaba mwebale kusubscribinga mwebale commentinga mukama abawe kyemusinga okwagala weekend ebanyumire temunywa ne muvuga okunywerwa kakikkirizibwa